Welcome to Tamayu's Junior School. At Tamayu's Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Yennoyo Allah gwali wonye omuliro n'agumwesambya yali bamaze okuwangula yagenda okwesiima kuno ku nsi ate ne ku akhira. N'olw'ensonga eyo tukolere ennyo ejjana ate tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ay yudkhilana jannatahu, atuyingize ejjana ye. Ejjana yo gye tusaba Allah tetugyogerako bwogezi, wabula tulina okubeera nga tugikolerera. Kolerera nnyo ejjana, bw'oba ogyagala gikolerere. Mu bisinga ebyekwewuunyisa abantu kwe kubeera nga ejjana we bagyogerako basaba Katonda agibayingize ate ne babeera nga tebagikoleredde. Ejjana olina gikolerera. Allah kwajja okuyisiza rahma ye, okusaasira kwe abeere nga agituyingiza. Kiringa muzadde kubanga alina kyayagaliza omwana wa kibeere mu dduniya muno, n'atafaayo kukimusomesa, kukimuyigiriza. Kyoyagala omwana w'abeere olina kimuteekamu n'akiyiga, so si kukimulaamira bulaamizi. Bw'oba olina kyoyagala omwana wa kibeere kimuyigirize kati, so si kiteeka mu kiraamo. Abantu bangi baagala abaana baabwe babeere bye bali ne batafaayo bibateekamu, yokka ne basuubira obbireka mu biraamo. Kikiba tekirina impakiti yonna kyekisobola kuleeta eri mwana. Bw'oba olina kyoyagala omwana wa kibeere kimusomese, okimuteekemu. Bw'oba oyagala asome Kulaani, akwate obusiraamu, abeere mumanyi, ekyo ky'oba omuteekamu kati, so si kiteeka mu kiraamo. Kati n'ejjana ya Allah gye twagala tulina gikolerera, so si kugisaba busabi nga togikolerera. Omulundi ogwayita nga tunnyonnyola amateeka ga shariya agakwatagana ku muntu era n'obwetaavu okulaga nti abantu beetaavu nnyo eri shariya okutegeera amateeka ga Allah. Abantu balina obwetaavu bunene eri amateeka ag'obusiraamu gasobole obbatambuza mu bulamu buno babuyite mu mirembe. Eddiini eno Allah bwe yali yagissa n'agiteekamu amateeka agatuluŋŋamya ku nsonga zonna. Pulogulaamu ey'okuwasa pulogulaamu mpanvu, si akaseera. Kaakati okuwasa bwe kuba nga ze zimu ku pulogulaamu empanvu ku ibaada ennene, Allah teyatuleka bulesaawo. Yatubuulira engeri gye tuwasaamu, gye tuyingiramu obufumbo, ate n'atulambika bwe tuba tubufulumamu tutya. Okuwoowa omukyala n'omuwasa ne bamukuwa kyangu nnyo, naye okufuluma obufumbo, it is a process, kitwala akaseera, kirina amateeka agakifuga.
tekibeeranga nnika mu kugiyingira okufuluma obufumbo byebimu ebiteekeddwa okubeera nga biweebwa time. Hatta ne Allah ne bwe yali atubuulirira yasooka tuwa process mwe tuyita talaka si ye solution yesembayo, manya si ye solution yesookerwako. Talaka erina kujja mu solution yesemberayo ddala nga biganye. Walina okubeerawo al-khutuwatu al-muttabaa, steps ezigobererwa nga tonnatuuka ku divorce. Step esookera ddala al-wa'd, mukyalo okumubuulirira, fa'iduhunna mbabuulirire. Eyo step abasajja mulina ogitwala nga nkulu. Mukyala butuula naye mubuulirire, omuzimbe. Mu bimu ebimenya abakyala mu marriage mwe bali kwe kufumbirwa abasajja abatabazimba mu bwongo, abatabazimba mu ddiini, abatabazimba financially. Mukyala n'abeera nga ali awo. Bw'oba oli mufumbo ng'olina omusajja, ng'oli mufumbo olina omukyala, step esookerwako ddala nga temunnaba kusembyayo talaka al-wa'd, kumubuulirira. Kwezi ensobi z'olaba, kwezi empisa z'embi z'olaba, fa'iduhunna. Okubuulira bwe kukulema ggwe, osobola okufuna abava ku sayidi ye. Basenga ne bamubuulirira, bataata ne bamubuulira, abazadde. Era omukyala bw'atuuka ku leve egamba nti nze sikyabuulirirwa, oyo omanyanga bumanya nti olina musota mu nju. Kasita atuuka ku levo egamba nti nze sibuulirirwa, oyo eyapaakinga mu kubuulirirwa, ogwo musota gwennyini oguwedde emirembe. Era oyo amagezi genkuwa ga mulungi ogwo, sala amagezi olabe nga mwawukana, kasita okubuulirira akugaana. Mulimu abantu nga tebaagala babuulirira. Allah ekyokubuulira yakisimbako nnyo essira n'atakiwa myaka, kubanga abakyala agenda neyeeraba emyaka gy'alina, neyeeraba abasajja bazze ng'afumba mu maka. Kati bw'atuuka ewo n'oyagala omubuulire n'agamba nze sikyabuulirirwa. Teriiyo muntu atabuulirirwa. Ne Sheikh bamubuulirira, ne Sheikh bamubuulirira, ne Amira bamubuulirira, oba gwe muyita muhtasiba naye abuulirirwa. Tulaba Allah bw'agamba walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, senga baali bakoledde ku ebyo ebibabuulirirwa, lakana khairan lahum, kyali badde kirungi gye bali. Allah teyawula myaka, kati step esooka yakubuulirira. Eyo step bwegaana okubuulirirwa ne kugaana, Allah yagamba nti fahjuruhunna fil madaji, mubasengukeko mu byensula. Kye bategeeza okusenguka mu byensula, si gwe kusula kansanga nga yasula najjeera mu nnyumba mwennyini, naye ng'ensonga z'obufumbo temuzigendamu. Otunudde ku kisenge, musengukeko mu byensula, atumukuteeko ategeere nti tuli musanyufu, era amanye n'ensonga lwaki toli musanyufu. So si gwe kuzimba buzimbi nga tamanyi na nsonga lwaki ozimbye. Siteepu ey'okusatu eyo bwegaana, Allah yagyogera n'agamba nti wadribuhunna, kale mubabonereze, naye daruban, olubonereza ghayra mubarrah, olutanuubula. Togeza n'okuba omukyala n'omuleeta olubale ku mubiri gwe. Abasajja bangi bafuuka kagoggo, akuba omukyala n'amuleeta obuvune ku mubiri. Oyo gw'oteekako obuvune ku mubiri
si ggwe agenda okusembayo okubeera naye. Oyinza omwonoona feesi, oyinza okwonoona obubiri gwe, oyinza okwonoona obutonde bwe, oyinza okusamba omukyala tteke mu kawago n'abeera nga tagenda kuddayo kusiba mu ssulo nga gumuyita mu buyisi. Bwe munaakeera ku makya ne mwawukana, gwogenda okuwangaala naye oyo gwoyonoonye bwotyo gwotaddeko dameji, n'okuba omukyala omubiri gwonna n'ogwonoona, n'omugyamu amannyo n'omuleka nga wa mapengo, nga talina mannyo mu kamwa, n'omukyusa feesi. Okubonereza okutanuubula. Ate naddala ku mulembe guno kati mwe abasajja stepusi ez'essatu mwazivaako, mutandikira kwesembayo yakukuba. Mulimu abasajja nga obusungu bwabwe bubali mu ngalo, akuba oluyi n'akuddiza olwa livansi n'agattako tteke. Eyo embonereza mu busiraamu teriiyo. N'okuba omukyala essowaani n'agikasuka eri, n'omubuukira n'olinnya ku mmeeza nga mulinga abali mu lesoningi. Evolaba abakyala bagumira bingi naye aguma. Abakyala abo abatudde baba na bingi bye basirikedde. Kyenjagala okumatiza abakyala baleme kwanguwa bwanguyi kuva mu bufumbo. Balina okuba nga balina kye bayita aswaburu, obugumiikiriza. Obuwanguzi okubutuukako olina kuyita mu bingi, obuwonvu n'obugga. Naye omukyala agenda nze nakoowa embeera embi, ayagala kweyambulula. Naddala bano Allah agezesezza omulembe gw'okukola kw'abakyala. Buli alina omukyala atijjisa okukola, ng'okukola kwe kwakulembeza ku bufumbo, oli mu ttanuulu. Kamusa omukyala atijjisa okukola nga ssente zaziraba yebba, nga ssente zalina alaba yeraavu. Bebe bolaba bagendeyo ku mawanga n'afunayo obusente bu miliyoni 2 n'alaba ng'ensi agirina, n'atamanya nti miliyoni 2 ne wiiki emu bw'akomawo wano ku butaka tasobola kuziwangaaza. Olw'okuba azimbyeyo akayumba kasayidi emu n'alaba nga naye afuuse kabejja. Alaba nga omusajja okuba naye talina bwetaavu. Nakoowa twawukane, kubanga alaba alina mwaka ki. Teriiyo mukyala ajja kuba na kitiibwa muno mu nsi oluvannyuma lw'ekitiibwa eky'obusiraamu nga kuba na musajja ne bw'alibeera pulezidenti. Ekitiibwa ky'omukyala ne bw'aba ne ssente zenkana zitya kubeera na mubeezi amuwa akabugumu. Ne bw'onoobeera ne ssente, ne bw'oneeraba ng'olina kkala olina lulungi, ekitiibwa kyo kiri mu kubeera na musajja mu maka nti oyo muka gundi. Mweggyemu okweyombekera ng'obudde bukyali. Muwala ali myaka 3 single mother, ali myaka 28 ali muzigo bwangu. Awuza kimu nakoowa abasajja ku lw'okuba alaba alinayo akasente. Essente tezisobola kukukolera laavu, essente tezigenda kukuweesa kitiibwa ebbanga ly'onoomala nga toli mu maregi. Ekitiibwa ky'okuba nga oli wansi wa musajja ng'ate yakontrolinga. Naye abakyala bagenze ne bafuna ku ssente ne balaba nga abafunye abasajja, ne balagira, ne bafuga, ne baagala bawe ebiragiro buli kiseera nkweyambulula. Ekyo mulina okitegeera mu bimu bye tulina okuyitamu. Ezo steps 3 nkulu nga tetunnatuuka ku talaka. Annasiha, okubuuliragana. Abazadde ku mulembe guno
bayambeko ku baana baabwe ab'obuwala okubabuulirira. Abazadde basuddeyo nnyo gwa naggamba obulamu ne babulekera abaana ab'obuwala ne batabateekamu mpisa. Osanga abantu abamu nga bali mu maka nga tamanyi na kitiibwa kya mwami we eyamuwasa. Naddala Allah agezesezza ab'omulembe guno balina weaknesses nnyingi nnyo. Tebamanyi kufumba, tebamanyi kuwoza, tebamanyi musajja ali awo bubeezi material bed ye kwevumbika bikunta, kukola njala n'ateekako cutex n'amyusa emimwa n'alowooza nti biwedde. Naye ng'ebikola obufumbo ebisikiriza omusajja awangaale naye tebikola ki? Tebiriwo. Ku mulembe guno bangi tebamanyi kufumba. N'osanga lyana liwala naga simanyi kufumba matooke. Akawunga kokka kasobola okugoya nako takamanyi. Wabula ayagala akutume mu Javas opaakinge ng'emmere okole ki? Ffe wano e Uganda mu Afirika tetunnatuuka ku levo epaakinga mmere, levo yaffe yakutufumbira. Tetunnatuuka ku levo ya mukyala kudda awo okukola njala n'ayagaagana alina okufumbira omwami we emmere. Kubanga bano abawala olwaleero betulina naddala mu Allah be yagezesa abakazi bamwe ne bagenda ku byeyo, bagenda ne bakoppa enkola y'Abawalabu be balaba eri n'agala agikole ki? Agireete wano. Ffe tuli Bawalabu, mutuyambeko. Ebyo bye mulaba eyo si bye bifuga wano. Buli ggwanga lirina kalica yaalyo. Ffe kalica yaffe mukyala akkeera ku makya n'ategekera beki emmere n'amwoleza. Niyo ngenda okulaba abawala bagenze bweru ebyo babikoppye ayagala abireete ne wano. Tetunnatuuka ku leva eyo. Niyo osanga abaana bangi okufumba tebasobola. Fumba tasobola, okwoza tasobola, talina kyasobola, okulinnya obuliri bwokka atetenkanya butetenkanya. Wakati oyo n'abeera awo naye n'asuubira nti ayagala akontolinga omusajja. N'olw'ensonga eyo, ensonga ezo muzitwale nti nkulu. Kati tunnatuuka ku talaka, tulina okugoberera steps ezo zenjogedde wammanga. Mu nsonga ezimu eziviiriddeko talaka okulaba nti nnyingi, average ya talaka egenda erinnya buli kanaku. Waliyo abava mu bufumbo kyokka ate nga buli kanaku waliyo abaagala okuguyingira, baagala okuwasa ate abalala babuddukamu. Ntegerekisa omulundi guno lwaki talaka ziyitiridde nnyo? Lwaki abakyala baagadde nnyo beeyambulula abaami, bakoowa mangu obufumbo? Muzimu ensonga albuudu anil iman. Abasajja bali wala nnyo n'obusiraamu n'obukkiriza. Abasajja mu obusiraamu okubutegeera ki kye bukulagira okukola eri omukyala, mukyali wala nnyo nabwo. Obusiraamu bukulagira olabirira omukyala, bukulagirira ofeeyo eri omukyala, bukulagirira obeere nga ddala gwe ayimirizaawo omukyala. Wabula mwe mwasuubiramu eki? Kukakkanya bwagazi. Bino byonna ebisigadde ne muba nga mwabivaako. Akati mu bimu albuudu anil imaani. Basajja bangi obukkiriza tebabulina obusiraamu, eddiini nnafu. Wa murakabatullahi fi tasarrufaati. Abantu tebamanyi nti Allah abawookinga ku ebyo bye bakola mu bufumbo. Byonna bye tukola Allah abitubalako.
oli azaamanyiza omukyala Allah akikubalako, obonyaabonya omukyala Allah akikubalako, oganye okuba omwenkanya eri omukyala Allah akikubalako. Ebyo senga abasajja baali babirowooza nti Allah agenda bitubuuzaako, ng'era n'abakyala we balina kifiiringa nti Allah agenda babuuza ku maka. Naye omukyala agenda n'abeera mu maka n'ayagala akole buli kyayagala, ayogera n'abasajja ekiro, ayogera na buli musajja kika kya musajja, tebakyafaayo. Era mu bimu ebissa amaka ze ssimu zino, mu bimu ebissa amaka be bakyala okwewa abasajja ne banyumya nabo, ne bamaseeka. Bamaseeka bano nina ddalasa ya mukyala, Katonda asaasira batono nnyo ne batoonoona maka. Mugenda okulaba nga seeka ye yavaako okusigula omukyala. Kyava ku ki? Mbu balina naye ddalasa. Abasajja bangi bakomplaininga kubamu ku bawalimu. Abo bansomesa bakyala. Nina gurupu y'abakyala ku WhatsApp, ajjamu buli gwayagala, alinga apiikinga ebimuli. Egy'emisango miyitirivu ku bawalimu abamu, ate ne bavumaganya ekitiibwa kyabaki? Kyabaseeka. Olina alabanga baseeka bonna. Omuntu n'abeera ne WhatsApp gurupu mbw asomesezaamu bakyala, n'asaba abakyala bamuweereza ebitundu by'ekyama. Omuntu n'asuubira nti baseeka bonna bwe batyo. Muba musuubira ki? Abantu bangi ajja naga Sheikh, ntya kuyuwa umma kigo. Seeka ayonoonya amaka, nkuuma kitiibwa kya umma. Naye bwe kitaba ekyo, seeka asusse ku mukyala wange kuggulawo mulyango ogwo. Kyova olaba kya busiraamu abakyala okuba ne WhatsApp group singa zaabwe ng'abakyala. Naye kasita babeera ekinta buli seeka ye abeeraawo ne gurupu nga y'abakyala nnamba, obaagaza ki? Abatali babo. N'osanga omukyala ssaawa 6 mbw awejjesa ya saluna ne seeka, ssaawa 8 mbw balina ddalasa, bali ku WhatsApp. Lwakuba twajjibwa ekizibu kiri eki, ensi yonna yafuuka ki? Yafuuka y'abaseeka. Kati oli ye kasita awulira abalowooza buli omu seeka. Baadimi bano baseeka, bano abakwata emisomo baseeka, bakyeyameni b'emizikiti baseeka, abazinyi bayambala enkofiira seeka. Akati oli agenda n'atunuulira abo abakola ebyo ebikolobero ebikyamu byonna n'abiteeka ku kintu ekyo, baseeka babi nnyo. Kumbe gwayita seeka muzinzi wa ssanda. Yeetadde mu kiti ekyo, wabula amanyi ki? Bw'ayambala enkofiira n'agiteekako bulungi n'ekkanzu n'alowooza biwedde. Kumbe ayonoona ekitiibwa ky'abawalimu. Ekyo kizibu, kireese ebizibu. Naye kivudde ku ki? Al-bu'du anil iman. Abantu okuba nga tebakyalina faith, obukkiriza, omurakabatullah, abantu obutamanya nti Allah bawookinga ku bikolobero, walghaflatu an dhalik, n'okusuulayo nnyo obwannaggamba, abantu okulagajjala, walwuquu fi lmaasi waddulum, okubanga abantu basobola okugwa mu nsobi, mu mazambi nga tebafuddeeyo. Ensonga endala ezivaako talaka, su'ul akhlaq wal muamala. Abakyala b'omulembe guno baalifumbye, naye mu bimu ebibasumbuwa ze mpisa.
otunuulira abakyala ebintu bye basindikira babba baabwe mu WhatsApp mu inbox ebiragira ddala obusiiwufu bw'empisa. Kyala n'akusindikira message bweti etakuwaamu wadde akatiibwa bwe kati alinga ayogera n'akaana akaki akato. Abakyala b'omulembe guno mbagambe baalifumbye naye empisa ku bimu ebibasumbwa discipline. Buli kiseera aweereza omusajja ebigambo ebibi ebyobusaga n'awandiika message bweti alinga awandiikira omuyeekera. Nebanga message terinaamu wadde essuubi n'okuwa omusajja ekiki. Mu bimu ebisumbuwa abakyala b'omulembe guno y'empisa. Bakopya omwenkano ne baguteeka mu bufumbo, ne bakoppa kalica y'ekizungu ne bagireeta mu bufumbo, ne bakopya bye balaba ku buzannyo ne babireeta mu bufumbo, bye balaba ku masimu ne babireeta mu bufumbo, ne basiiwuuka empisa. N'osanga omukyala nga olulimi lwe n'engalo tebivaamu wadde ebigambo ebiwa omusajja oyo nti yamuwasa oba taata w'abaana be. Su'ul akhlaq wal muamala, empisa embi. Omukyala w'ennaku zino gw'otabuuza n'ayambala bulungi n'omuga olagawa naga ateebako, olagawa maama ndi muntu mukulu. N'oba ng'otudde wano ku alidina ne bagamba mukyala wo tumulengedde katwe ku boda boda, tumulengedde ku lw'essalaama. Tuga yatuuseeyo ati n'omukubira kasimu n'akatuga, n'omukubira gwokubiri n'akatuga n'akafuula bizi. Olw'okola nga aweereza message, weesonyiwa essimu yange, n'ogamba kiki ekimuwaga. Ogenda okkizuula either ng'alina omusiguze, ogenda okkizuula ng'apanga genda Jordani. Embeera yakoze eki? Alaba ng'ali mu bwengula. Mu bimu ebisumbuwa abakyala ku mulembe guno empisa. Ebigambo bye muwandiikira abasajja mu inboxes zaabwe, ebigambo bye musindikira abasajja ku messages zaabwe bibi nnyo. Nga twasomye message emu ku emu, abasajja messages ze bareceiving eziva mu bakyala, weewuunya. N'omubuuza oyo mukyalo naga yali eka, yali luddawa. Kaakati su'ul akhlaq wal muamala, empisa embi, enkolagana embi nebbaawo. Teriiyo musajja anyumirwa kuwangaala na mukyala nga muvundu wa mpisa, oyo taliiyo. Mukyala atalina mpisa atamwa mangu, yenyinyalwa, atta omutima gw'omusajja, amalako omusajja emirembe kasita obulwa empisa. Bane mubuulirire bannyina mmwe, mubuulirire abaana bammwe, abakyala bakyuse mu nneeyisa etakyaweesa abasajja bitiibwa bye balina. Omugamba ekigambo kitono bw'ati n'aleeta ebigambo 10. Empisa bwe tudda ku sayidi ey'abasajja era kyekimu. Empisa embi mu basajja, Allah yatugamba nti wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bannaye abakyala muwangale nabo mu bulungi. Abasajja mubeere ne discipline awaka, wa mukyala w'ekitiibwa. Tolangira mukyala bye wamukolera oba bye wamukolera, tomujjukiza ng'ayamba omuyambe. Empisa embi mu basajja, mweyise ng'abantu abakulu. Oli mukulu ku mukyala, enneeyisa ye erina kubanga yanjawulo, leka kubanga kaana kato. Empisa zo zibreakinga marriage, zimalako omukyala laavu ne appetite. Keya tolina laavu, gwe toyagala kunaaba, gwe atagambikwako, gwe olangira omusajja, tolina kyolina. Wabula enneeyisa embi gy'otuuza mu maka. Towabulwa, tobuuzibwa,
wa ashiruhunna bilmaruf. Ibn Kathir yatuuka noga nti tayyibu aqwalakum lahunna, ebigambo bimwogera n'abakyala bibeere birungi mbiwunde, beerako n'ebigambo ebirungi nga ggwe omusajja ebireeta omukyala obunnya ku matama, ebiwoomerera, ebizzaamu essuubi, ebiraga nti omulabawo nti muntu. Ibn Kathir bw'atyo bwe yaga nti tayyibu aqwalakum lahunna. Mumulowooza bo tebaagala kuwulira ng'omuyita sweetheart, bo tebaagala kuyita ng'omuyita love, naye omuyita kisiraani ggwe, mbwa ggwe, buli kiseera nja kukuta. Musajja wa kika kyavaamu ebigambo ebyo, alinga omusalamaya. Mubeere n'ebigambo ebirungi ebiwa abakyala ekitiibwa, mubyogere, wunda ebigambo byo mu kamwa. Ntegerekese. Ibn Kathir bw'atyo yagaa nti tayyibu aqwalakum lahunna, ebigambo byemwogera n'abakyala bibeere birungi, leka kumuyisaamu maaso olw'okuba wamuzaalamu abaana. Yogera naye ebigambo ebirungi, naye abyagala obbiwulira ebiva mu ggwe. Naye mmwe muvaamu bigambo ki ebirungi mwe omukyala akirisiivinga n'essanyu? Bukyakodde ku makya n'omuwaana, bukyakodde ku makya n'omuyita obunnya obulungi, deyowooza kimu natomera saawa yonna nkuzzaako. Ekyo ekyantamya abakazi, kati oyagala basajja banno obadde ki? Tereera. Allah yagaa nti walahunna mithlu alladhi alayhinna bilmarufi, bannange abakyala okubayisa obulungi nammwe muyise bulungi abaki? Abaami bammwe. Fasuu lalfaadha allati yatafawahu biha ahadu zawjain, ebigambo ebibi abo abafumba babiri bye bafulumya ku nnimi zaabwe ng'obyolekeza munno. Wa khasata min arrijal, okusingira ddala abasajja alladhina yutirikuuna alalfaadhi almuhiina, bafulumya ebigambo nga bikkakkanya abakyala ala zawjatihim, ne bibeera nga bibateekako ebiwundu ku mitima. Omukyala afulumya ekigambo kyobalaba emitima gy'abasajja giriko ebiwundu. Omukyala afulumya ekigambo nga buli kyafulumya bomu, nyukiriya yennyini pa, buli kyafulumya nga bomu yennyini. Mubeere n'ebigambo ebirungi. Omanyi omusajja waali ku mulimu, leka kumwongeraku stress za kunoonya ssente, naye aba ali awo asoma message etaliimu wadde obuntu bulamu. Bale newankubadde abasajja tebabawa ku ssente, tekitegeeza kubakola ki? Bw'owa oweeta empisa ate togikwata muki? Mu kamwa. Bw'owa oweeta empisa togikwata ate mu kamwa. Newankubadde olaba omusajjawo takuwa, naye ate tekitegeeza kumumanyira kusukka. Labayo akalungi k'alina okarespektinge. Nsonga endala, kathiratu ishtighali kullu tarafi binafsihi, mu bimu ebireese talaka be bafumbo buli omu okwefuula bize ku munne. Wa kathiratu ghiyabu zawj an baytihi wa awladihi wa usratihi, basajja bangi babuze ku baana, babuze ku maka gaabwe. Sajja bamala gatambula bira mupanga agenze okwefuula bize. Bane newankubadde oli bize, omukyala tebamwefuulirako bize. Aba ayagala akuwulize, ogenda mbaale muwe gundi ti ŋŋenda Busia, ŋŋenda Mbaale, ŋŋenda Kansanga, amanye. Nireka kubulawo obubuzi, ne bakuba ku ssimu bakunoonya tebakulaba. Sente bwe zikubula todda waka, ate bw'ozifuna n'osula mu bannakyeyombekedde. Nakyeyombekedde bwakufubutula n'osooka olowooza okuddawa. Kasita oneefuula bize ku makaago, totta makaago ng'olaba.
labika eri abaana bo, olabike mu maka go, olabikire omukyala ategeere movements zo. Naye gwe n'obula wiiki n'obula mwezi ne bakunoonya n'amasimu tegaliiko, bagenda okuwulira nti ali Misiri. Nagenda enkola teriiyo mu Busiraamu. Okwefuula bize, okusuula obuvunaanyizibwa. Naddala kati twajjirwa ekigambo kino eky'amasimu, buli omu abeera mu nnyumba ng'ali bize. Ono ali ku WhatsApp, omukyala atudde ku buliri bw'awuliriza bwa WhatsAppinga obuntuntu, oluusi obukkoona butaddemu, bw'alabayo akakola akakumenya n'akakusindikira n'okawuliriza, wabula ebimukwatako tabikusindikira, akusindikira bikkuba, naye ye ebimukwatako nti akugira ebyo tabibeerako. Akati abantu okwefuula bize eri bannaabwe tuli fenna, kasita oneefuula bize mu bufumbo ku munno, ndeka ndi ku lwange, oli kulula otya? Olina omukyala, olina abaana bo bakulabako ddi, mukyala wo akulabako ddi? Ensonga endala, adamu kuduratu tahammulu almas'uliyya, abasajja okubanga tebasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa. Omusajja buli lwalemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga tabusobola, kivaamu ng'omukyala asaba khulu'u, twawukane. Naddala olwaleero abavubuka mwagadde nnyo okuwasa, sikaati zibanyumira naye obuvunaanyizibwa temubulina, temubusobola. Sikaati zo zibanyumira naye obuvunaanyizibwa obunyumisa sikaati buluwa? Mugenda ne mwagala okuwasa n'osuubira nti bw'onookola bajeti ne bakuyamba nti era bw'onoomala okuwasa bajja kusigala nga bakuyamba. Weerimba. Okuwasa buvunaanyizibwa obwa buli kanaku. Naye kati abasajja bangi obuvunaanyizibwa tebabusobola. N'ozaala mu mukyala abaana n'obamusuulira. Oba osuubira akola ati? Nolaba omukyala ng'azaalidde omuvubuka ebyana ebirungi naye nga tayagala kumanya. Tajjanjaba, taliisa, takola ki? Abasajja okubanga basudde obuvunaanyizibwa obutabutuukiriza. Obeera otya awo nga tolina buvunaanyizibwa? Buli woyagala okuwasa tegeera nti neetisse buki? Buvunaanyizibwa. Bw'oba oyagala okubeera n'omukyala tegeera nti nina obuvunaanyizibwa, kati Allah bwantisse. Arrijaalu qawwaamuuna ala nnisaa, abasajja be bayimirizaawo abakyala. Muleme ate kwagala abakyala kubayimirizaawo. Mukyala akuyimirizaawo ati onoosigaza gwe ekitiibwa okuggyako okwambala empale n'essaati, naye gwe oyagala omukyala akulabirire. Olaba bajooga babalabirira ate butya nga yakulabirira, bajja nabbayisaamu empimmwe. Bagee leero todda. Tuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omuki? Ng'omusajja. Olabike nga ddala mukyalawo akifiiringa muli nti ddala olibba, gw'olabirira awaka. Naye kasita munaasuula obuvunaanyizibwa obutaagala kubutuukiriza, olumala okuwasaawo singa gw'obita tofaayo. Bannaaye okutuukiriza obuvunaanyizibwa kikulu. Adamu kuduratu ala tahammuli almas'uliyya, abasajja bangi tebasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa bufumbo. Banyumirwa bunyumirwa kuwasa naye obuvunaanyizibwa mmye. Lwaki owasa nga tolina buvunaanyizibwa?
bakusaba sente za waka novaako waya nojja ebiyengeyenge n'okulimira omukyala n'olaba nga alina amayembe gakulyako sente. Buvunaanyizibwa kasita owasa omanya weetisse buki essanyu ttono okusinga ku buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa businga obuki obungi okusinga eki essanyu. Naddala kati nsaasira abavubuka ab'omulembe guno, oba abo be muwasa muwangaala nabo mutya? Noba nga oli awo ku myaka gy'olina ng'osobola okulya engege obwomu, n'olya kiro z'ennyama 3 gwe olwawaka ogula kyenkana ki? Kubanga abakyala ogula kiro n'akuwako ekifi eki, naye mwe abalya kiro 3 nga n'engege ogirya n'ogimalawo, omukyala oyo awangaala atya naawe? Ne muyombera omugaati nga bwakuwaddeko ttoosi 3, ekyo nakyo ne mukubira baseeka amasimu. Seeka wamma kya buvunaanyizibwa, n'oleeta omugaati gwo ne bakuwaako ttoosi 2. Kati ebyo lwaki muleeta ebintu ng'ebyo ebyekisirusiru? Okyakaabira n'ebyokulya mu maka. Kakazi katu n'okazunza mu kkooti lwa mugaati, n'oyita baseeka bazituddemu ensonga. Kulwanira byakulya. Bw'oba okyali ku leve eyo erya, sooka olye nga tonnakola ki? Nga tonnawasa. Lya engege ezo, lya ennyama zo, ogende wali simanyi ku mbuzi, olye kiro zo, va ku kubonyaabonya abaana b'abantu. Niye mukyakayanira emmere. Akati mmwe emyaka gyammwe mmwe nga bwe mbalaba, gw'osobola okulya n'oddiza omukyala ekifi. Waswa nziraamu. Emyaka gyammwe n'olya emmere n'oddiza omukyala ekifi. Bagibalyako. Lowooza olaba. Naye omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa yeerekereza kasita owasa. Obaako byokola ki? Akuwadde ebifi 3 omuddizaako. Mu mbeera ey'omukwano n'omuganga ako kako ntegerekisi, naye n'akuwa ttoosi 2 n'olaba nga tomatidde, n'ogenda mu kabada n'ojjayo 4 n'ovuga ngenda wala nze yingini. Muntu afaanana bw'atyo, omukyala n'awangaala atya naawe? Ajja kwetamwa. Beera n'obugumiikiriza. Bw'olaba wano awaka nga tomatidde, genda otuule mu woteeri mu tonninnyira. Naye wano nga tolaze mu lulu, otuule mu kawoteeri. Nyereka kulaga mukyala, kumumalako mirembe lwa byakulya. Osanga era n'abasajja abakulu abakyalulunkanira ebyokulya. Lwasaze enkoko tava waka, abeerawo mu kaleesu ne yeetala. Tavaawo. Ki basiraamu? Ayagala kiwawaatirwa. Ndowooza mbiwulira. Si byange, mbijjamu mmwe. Yeetala awakaawe swala. Tazitwala na ku muzikiti, tavaawo okuba asaze enkoko. Yesibye kaleesu bwamuyitako. Ye mulya ssaawa mmeka? Wesibeera bamutera kulya mmeka? Ayagala kulya. Kale n'olaba n'osaasira abatufumbira. Omukazi kasita akugyamu elementi y'okuba nti olulunkanira emmere, ojja kusangayo atalina mpisa yonna nga bw'ogisaze agikuleetere. Aga girye ejja kukulema. Kasita n'agireeta yonna bw'eti namba ejja kukulema wekka.
ate obayite bannaye nga tebakyayagala kuba bakulaba nti olulunkanira ki olulunkanira enva lwoguza ebinyeebwa tosiiba waka naye lwosaze enkoko weetala noyasa ne kunku kale osaasira ebintu bingi ebiri mu maka gaffe ne weewuunya kale banaye kutuukiriza obuvunaanyizibwa kikulu tutuukiriza obuvunaanyizibwa kiki kikulu tutuukirize obuvunaanyizibwa mu maka kyenjagala okusembyayo nakyogera luli abantu abamu balayika tebakitegeera bulungi waliwo kye bayita atalaka assamit silent divorce eyo abasinga obungi olwaleero ku bufumbe bw'ennaku zino mwe tuli kwe kubanga muwangaala babiri n'omukyala naye nga buli omu teri anyega munne buli omu ali ku lulwe bwekuba kuyingira mu buliri bayingira nga teri anyumya buli omu n'atunula saidi ye oba okubanga bawangaalira mu nnyumba emu buli omu ng'ali ku lulwe onaasula mu ntebe onaasula mu katanda k'abaana nolaba omukyalo omukulu bwe yeevumbika mu katanda k'abaana takyayagala musajja kubeera naye tebanyumya mulwe muyita olusirika myezi 6 osanga omukyala asula n'akaso oyagala osabe haki alina ekiso ayambala jiini n'agisiba n'ateekako n'omusipi bulungi nakuba bulungi eki n'ateekako omusipi bulungi bw'ati n'ayingira obuliri eyo gye bayita silent divorce kitegeeza yakuta dda muliwo buki muliwo bubeezi waka eyo silent divorce erina obuzibu bunene nnyo ekisookera ddala etokyalinga obwongo otuuka waka nga tolina ssanyu otuuka waka nga ogenda mu ttanuulu otuuka waka nga omukyala yakukoowa dda obanga omusajja akulaba bulabi ateekawo byakulya n'atambula alinga asuulira ekisolo ekiri awo n'abateerawo n'atambula n'agenda eyo silent divorce nzibu ate abasinga obungi mwe tuli baga gundi alina omukyala amuyisa bubi teboogera tebaseka wabula bali awo kyokka bambi n'obusobozi obuwasa owokubiri tabukola ki tabulina wabula ali mu kattu abasinga obungi ke kattu ke tulimu mu maka tewali laavu tewali mboozi buli omu ali ku lulwe onadda ku simba osanga omusajja omukyala atali mu ddiini n'akuteerako obuyimba obukoona obukukoonera ddala wafuuka bikadde n'akakuteeramu bw'osanga ekisajja ekitalina mpisa ekitalina ddiini nekikuteeramu bizibu famire n'akateekaawo n'akulagira ddala nti mukoowu eyo divorce eyo gye bayita silent divorce Allah bw'ajjulula omu ku mmwe ababiri n'ajjululako omu eyinza okukuleetera obuzibu famire ye esobola okusongamu nti gwe wamusse gosse munno kubanga omuntu agenda n'atuuka ku levo eyagala okuwabba obutwa oli n'atuuka ku levo eyagala okusaanyaawo munne ntegerekisi kati eyo silent divorce nzibu nnyo yemezezza abantu envi ku myaka emiki yepeeruusizza abakyala emirembe ne gibaggwako talina ssanyu eri musajja kyokka ate bali aba babiri mu nnyumba musajja bw'agamba nti njagala kkuta omukyala amugaa tugabane wano alaba okugabana ebintu aba asigadde ku zero bw'amugamba kino nja kukusiba silent divorce bwe bufumbo olwaleero abasinga obungi mu basajja n'abakyala bwe bawangaaliramu obutalina ssanyu buli omu ng'ali ku lulwe ono ayingira zaayagala ono ayingira zaayagala
otya okumugambako ajja kuddiza ekinene. Buli omu n'abeera ng'ali ku bunkenke eri munne. Katonda bayamba batono n'otuuka awaka ne bakuwa ekyokulya mu kitiibwa. Nkyala n'omugamba naaliridde ku mmere nti genda wejjulire, olina engalo n'olaba nga emirembe tolina. Ebyo ebimu ku bizibu ebiri mu silent divorce, era nga amaka gaffe mangi gagiri challenged olwa divorce eyo eri silent. Otya okumuta mu maki mu mateeka ajja kutwalako ebiki ebintu. Bw'omugamba abakyala era bane Allah tuwe bubi, Allah atebesa butebesa bantu. Kyobola tutunulire nnyo nga tuwasa, tomala ganyumirwa kuwasa, kala tekigiza nekuziba ebijja muki mu maaso. Tunula wetegereze ate osabe Allah. Osobola okuba nga Allah akuleetedde omukyala n'omuzaalamu omwana ogwo, kyokka ng'olina abaana abasukka mu 10. Omukyala oyo gwozaddemu omwana ogwo n'ayagala mugabane ebintu by'okoleredde emyaka 2 ng'akusanze nabyo. N'akuzunza ku poliisi, n'akutunza emmotoka, n'akutunza piki, n'akutunza polotiyo, n'obeera nga wenna oli awo oli ku zero nga wamuzaalamu omwana ogwo ye tayagala kumanya biddirira. Ebyo bizibu bijja ddi? Mu divorce ezo ze tubeera nazo. Era divorce eno, silent divorce, etera nnyo okweyoleka oluvannyuma lw'okuzza ku mukyala n'ofuna namba oba 3. Kino njagala okibagamba, bw'oba okyalina omukyala omu tonnaba kutegeera mukyala gw'olina. Omukyala gw'olina okumutegeera, omutegeera omaze kumuzzaako. Bw'oba okyalina omukyala omu tonnategeera mukyala gw'olina, tonnategeera ddiini ye, tonnategeera nampisa ze. Abakyala bajjayo true colors nga bamuzizzaako, noga ono muhtasiba, ono ye mukyala ow'eddiini gwe nawasa. Abamu agenda ne ku ddogo, abamu n'ayagala yeesasuze n'ayenda ate n'afunirayo obulwadde. Omukyala okumutegeera nti gwe nnina mukyala ddala ng'omaze kumuzzaako. Sibatuma kuzzaako, naye kyentegeeza okutegeera omukyala gw'olina kalaazi ze ng'omaze kumuzzaako. Mukyala ayinza ofubutukula ebigambo n'awandiika mesegi ne yeekola ebintu by'otalabanga nako ne banyumiza. Musajja omu eyali agenda okuwasa, mukyala ye n'amulaga nti you are free, sikirinaako muki. Ne bategeka na babiri omukolo, neewuunya amagezi g'abasajja. Omukyala kwenya atya mbu talina buzibu. Ntegerekese bategeka bulungi, buli kyakola onaakimubuulira kati kakati ekyali egindi bategeka. Lwamubuulira nti tuwasanga ennaku z'omwezi 14 bwe paba ne kanzu azigolodde ezigenda enkya ku mukolo, yamusibira busibizi mu kisenge. Yasibawo busibi, banne bamulindawo ku Supreme essaawa ze baalaganye nga bamulabako. Yamusibiramu n'amuggyako n'essimu. Kati nge buli ssimu evuga ono yalina ojja nsalinga madamu, kyokka teyakwata ssimu ya muntu yenna. Bantu ne beetala ne batumayo chairman agenda alaba omugole abadde ki. Atuuka awaka nga ali mu ddinisa bw'ati, nga bw'olaba omusibe bw'abeera mu kagundi bw'ati, nga yeegayirira mukyala wa amuggulira amuta agende. Naye ng'omukyala anyega, ono yennyini yajja okulaba ebiri awo, kakasita yalengera munne mu ddinisa
teyatawana na kubuuza ono nti kiki ekigenda mu maaso. Atudde kabalaza bw'ati asaze nako. Njagala okubemu ekifaananyi bwe yali atunula. Yatandika okukwata essimu, abeeri ne balinda ne bakuba essimu eri gye bagenda okuwasa. Ne bakuba essimu nga bamulaba nga tebalaba. Abadde balinda ku sipurimu ne babivanako, buli omu ono kasita chairman yajja n'ababuulira ekiri awaka, buli omu yaddayo waka. Yatandika okukwata essimu ssaawa 2 ez'ekiro. N'akwata essimu y'abali n'aga ono takyasobodde, tajja kujja, n'ajjako. Era teyamuwasa. Golowooza abeeri sayidi abaali balindiridde baakifiiringa batya omwana wa banno. Tosobola kutegeera mukazi okujjako ng'owasizza omulala n'omuzzaako. Ebyogamba nina omukazi munnaddiini, Allah yampa nina hafidha nga tonnamuzzaako. Bw'omuzzaako lwojja okutegeera nti Kulaani gye yasoma emukola ki? Emufuga. Naye abamu batuuka ne ku ddogo. Baali bawoowa, okuwoowa kwennyini. Omusajja ng'awasa, mukazi yamukola eddogo ng'awasa. Batuuka okumugatta be bagati okkiriza okugattibwa, wallahi n'akuba enduulu n'ayita erinnya lya mukyala we asooka ewaka. Wuuyo mama gundi, wuuyo mundeke ŋŋenda. Nga bali ku musaalo. Saagala nakwogera linnya lya gundi kuba kiso emanyikiddwa. Ne bamuga okkiriza waswa tukugatte. Ne Mariyamu n'akuba enduulu ng'ayita mukyala we ow'ewaka. Mama gundi wuuyo mundeke, sikyayagala ŋŋenze. Tojja kutegeera mukazi. Abamu bafuka ne mu ssowaani, olowooza kibafusaamu ki? Buki? Butawasa bujja. Olwayagala okukulogaloga, okukukolako ebyambyone, okkusiraanya. Eddiini y'omukyalo ojja gitegeera n'okutegeera omukyala ng'omaze muzzaako. Ntegerekese ng'era bwe nabagamba nti buli wowasa omukyalo omwo entegeera ye eba nnafu. Amusole tusse ge mazima. Ekisooka okuyiiyako kuba kutono, obwongo bwo bufunda, togaziwa mu ntegeera, hatta n'ennaabusizo zinafuwa. Bameka abalina omukyalo omu ng'amulabanga ki? Nga mwennyina. Oyo muntu tubeera awo mwe tumala omwezi gwaffe. Buli w'obeera n'omu n'entegeerayo, sibatuma kuwasa nga temulina buki? Busobozi. Si kyentegeeza. Wasaagala mwewagire wano ogenjagala ngaziyo entegeera. Entegeera bagigaziyo era olina ssente. Naye ekyengezaako okubalaga bwe buzibu obukirimu. Allah bw'akuwanga obusobozi kikole. Kirala muwasa abaana b'Obusiraamu. Njagala ompa ebintu byange ebyalimbo, njagala kumaliriza. Mpa message. Kipande kyange kimpe. Muwasa abaana b'obuki? Muwasa abaana b'Obusiraamu. Abaana b'Obusiraamu bwe banaawasibwa, society y'Obusiraamu ejja kutereera. Baganda bange ekizibu olwaleero ekiri mu society bwe butawasa. Wallahi abakyala bangi abeetaaga obufumbo. Bakyala bangi abajja nga banoonya abaami, naye abasajja tebajja nga banoonya bakyala. Hatta olwo n'abakyala ab'ekikula, oba njogera ekigambo ky'abantu basobole okukitegeera, be bayita abali ku ki? Abali ku ddagala. Bakyala baliwo olwaleero essaawa zino weebali nga bali ku ddagala naye nga beetaaga baami. Wabaayo omwami ow'ekikula ekyo nga naawe oli ku ddagala, omulyango muggule. Kyo tekirimu bwa kabi era tekirimu bwa haramu. Ng'oli ku ddagala nga ne munne ali ku ddagala. Abo weebali. Ate abantu tebasobola bafuna okujjako nga tumaze kukola ki? Kuboogerako. Naye weebali abakyala ng'ali ku ddagala yeetaaga mwami. Aga Sheikh bw'ofunayo ow'ekikula ekyo, wendi kyetaaga omusajja naye ng'ali ku ddagala.
abo weebali essimu zange muzimanyi era mujje weebali beetaavu bw'obanga naawe oli ku kikula ekyo sigambye ojje ng'ate toli bwotyo omala omufuna oge Sheikh wanzita si kyentegeeza musiraamu njogera ebigambo bino ndi masigidi era baŋŋambye emesegi yaabwe njituuse mbalina ne contacts si kintu kya muzannyo beetaavu ate tebajja kugenda nga bakwata buli gwe basanze ate tebaagala kutta bantu kyekiboogeza ayagala amanye status ye n'amufunye nga status yeemu nga weebali wabaayo nga gy'oli nga naawe onoonya munno we mugwa mu kikula ekyo please omulyango weeguli muleke okugayaalira kintu kino mulimu n'abaana abato abawala nga bazaalibwa n'obulwadde obwo nga bazadde baabwe babazaala nabo kintu si kyakuzanyiramu ng'omuzadde yazaala omwana ng'alina obulwadde obwo bulungi nnyo era akuze nabo nga bw'alinga omulaba muwala munyirivu lumu omuvubuka yalengera omuwala n'amwegomba nga muwala mulungi n'amusaba amufumbire omuwala n'agaana n'akola buli kyonna ekisoboka yeegayirira omuwala amukkirize ng'omuwala agaanye n'asitula abaganda be n'asitula ab'emikwano ng'omuwala agaanye n'akozesa ssente omuwala n'agaana kyeyakola n'amugamba nkitadde kale katufuuka ab'omuki ab'omukwano ne bafuuka ab'omukwano ne banyumyanga ne batambulanga tunulira akabenje akakirimu n'atuuka n'omukyaza awakaawe olwasooka okumukyaza awaka ne banyumya nga ab'omuki n'akita kakati olulala era n'amukola akakodyo era n'amukyaza mu kumukyaza n'aggalawo n'amugamba nti kaakati olwaleero nakwagala dda n'ogaana n'amufoosinga n'amukozesa omuwala n'akaaba amaziga amayitirivu n'amugamba nti ekinkaabya kuba ekisookera ddala yamusanga ali vagini muwala bamuzaala n'obulwadde yamusanga ali vagini nga talabanga ku musajja n'akaaba ng'avaamu omusaayi akati kyeyakola n'ayita mikwano gye n'abagamba nti mu byonna bye nnejjusa kwe kuba nti obadde tokimanyi nti ndi mulwadde ekinkaabya nkusiiza obuki obulwadde banzaala nabwo kyekyakuŋŋaanyisa nga nti okukola ki okusiiga siriimu n'amugamba naye empeke ze tukozesa buli wiiki $85 tusobola okusevinga obulamu nakugaana nga nnina ensonga omuwala bw'abanga agaanye towaliriza oluusi aba n'ensonga ekirala ekikukwasisa omuwala kiki n'otwala omuwala mu nnyumba n'omukwata bukwasi kiki obunafu bw'eddiini n'obukkiriza neraba bw'okwata ate ne weesiiga obuki lwe bagamba nti buli wiiki $886 naye nga musajja wattu talina wadde 10. eyo sitole weeri ntuufu kyembagambye nti abaana abamu bazaalibwa n'obuki n'obulwadde akati wabaayo omuntu ayagala ku bantu ab'ekikula ekyo kikiswa nje baleetedde mufunemu ekyokuyiga ekirala yensonga nti abakyala we bali mujje mubawase ninamu n'abasirikale ninamu n'abaki waliwo abasirikale mukyala nga ali mumagye abamu bapoliisi baagala abasajja museka kikibasesa kiki mugamba abasirikale bo tebafumbirwa waliyo abasiraamu nga balungi omukyala alina gundize nabo beetaavu mbalaga obwetaavu bw'abantu mu society mwe tuli naye olina okujja nga oli wa buvunaanyizibwa
tumala gajja nti nawulidde Sheikh ayogera ku bakyala kangende nfuneyo wiiki 2 olina okujja ng'ozze kuwasa si kuzannyira ku baana ba bannammwe bw'oba ozze kuwasa ozze kukola ki naye nga nina categories nyingi kale abali redde nga n'obusobozi mbulina tubeere nga tuwasa abantu abo bannange baganda bange nga mmaliriza ebigambo byange ensonga gye tuliko ensonga ennene ensonga y'okugula limbo y'obusiraamu kintu ky'okugula limbo y'obusiraamu tukijjumbire ate tubeere nnyo serious ku nsonga eno kubanga twagala tugigguse ffenna nja kusaba baganda baffe mwenna aba media okuyambako okutuusa information eno eri abasiraamu eri society mu nsi yonna era nga bwendi okusaba baganda baffe bamasheekhe mwenna buli alina omuzindaalo twogerere ensonga eno si ya muntu nsonga ya busiraamu ffenna si ya muntu ffe twateebwawo kugyogerera kugibalaga so si yaffe wabula nsonga ya umma ffenna nga abasiraamu tufune ekifo we tuziikibwa tufune ekifo we tunaaziika baganda baffe twagala tugulire ddala acres eziwera mbasaba basheikh buli alina omuzindaalo eddaluso ez'enjawulo abalina media information eno mugyongere mu bantu nga tuyita ku namba zino tulina ennamba ez'amakyati namba njagala kusooka na MTN onyiga *165*3# oba ke bayita akadaala n'oyingizaamu kodi 194808 ejja kuleetera Salfa Charitable Organization. Ogende ku AIRTEL *185*9# ke bayita akadaala yingizaamu kodi 428426 otekemu omuwendo gw'essente era ajja kuleetera kyekimu. Bwe tugenda ku akawunti eya bank mu Tropical Bank tulinayo akawunti yaffe ey'ekitongole ekyo 00103881139 bwe tuba tukozesezza swift code naddala abali ebweru TROAVGKA tukozese swift code eyo nga tusindika ssente ezo. Bwe tuyita ku ssimu zaffe eza bulijjo 0701 32 74 64 0701 94 97 79 0704 66 00 49 ne 074 39 69 133 ne 0772 32 74 64 ennamba ezo ze tuyitako zonna zireeta amannya Salim Serujja. Ngambye bwe tuba tukozesezza makyati namba yaffe eya AIRTEL eri onyiga *185*9# n'oyingizaamu kode eri 4284126. Bwe tuba tugenze ku makyati namba eya MTN *165*3# 194808 zonna zijja kuleetera Salfa Charitable Organization ezo ez'amakyanti. Bwe tugenda mu akawunti namba eri mu Tropical Bank 0010388139 ne tukozesa swift code eri TROAVGKA mu kitongole ekya Salfa Charitable Organization. Nsaba baganda baffe ennamba ezo zonna nga bwe ziriko ze zirina okukozesebwa mu kusindikako ssente ezo ezigenda okugula limbo. Ennamba ezo oli aleme kusuubira nti tuzirina wano tutambula nazo mu nsawo ogwange bwakubeera na pini code wabula zibeera mu banka bw'otankolako obulumbaganyi nti nzirina
ziri mu banka ze babeera nazo, so tuteekeko sente zaffe ez'obusiraamu buli wiiki tujja kuzijjangako tuziteeka ku akawunti eyo ey'obusiraamu tusobole okulaba nti limbo yaffe egulibwa. Nsaba ba Sheikh buli Allah gwawadde obusobozi ensonga eno tujjukiza abasiraamu baimaamu ab'emizikiti baganda baffe abali mu midiya mutuyambeko ensonga eno etambule, muleme gamba nti abireka bikwata ku gundi, ffenna kituvunaanyizibwako kyenkanyi. Mwenna aba midiya bw'oba oyagala tutambulire wamu ng'abasiraamu mukkirize tutambulire wamu ku nsonga eno. Teriimu byabufuzi bya busiraamu, si ya muntu sekinnoomu, wabula nsonga ffenna etuyamba okulaba nga tufuna ekifo awatweba baganda baffe abasiraamu olw'empeera empitirivu eziri mu mulimu ogwo. Tujja kusaba baganda baffe abali mu nsi ez'enjawulo okwekolangamu emirimu nga groups, okubeera ba agenti mu nsi eyo gye muli. Twafunye mwannyinaffe ali Sweden awo, tukwebaza omulimu gw'okola era obubaka bwe bwabwe bujja kutuuka. N'abali Saudi, n'abali Dubai, n'abali Jordani, n'abali mu America, n'abali London, mu nsi zonna ez'enjawulo, Canada, tukolere wamu omulimu guno. Abali Uganda tulabe nga tugula limbo y'obusiraamu kuba twagalira ddala yiikazi eziwerera ddala wetujja okusobola okuteeka baganda baffe abasiraamu. Tetumanyi bagenda tuziikawa, ekirala gwe n'oba toyagala bakuziikewo, waayo empeera zijja kudda gy'oli kuba omuntu okumwebasaawo ila kiyamisaa ng'ali ku ssente zo. Allahu akbar. Mulimu ogwo muki munene, gulimu empeera nnene wakufu etasangika gy'ogenda okugobololamu empeera mu maaso ga Allah. Musiraamu okuba nti yeebasaawo nga yeebakidde ku ssente zo, nga yeebasaawo ne kalimatu la ilaha illallah, nsonga nnene nnyo, tugitwale nti kikulu. Essimu ezo zonna toteeka, ne woba wa midiya toteeka essimu ezitajjudde nga bwe nzisomye n'oziteekako, zirina okubaako. Temuteekako nnamba ze tutasomye, ezo ze zirina okukola, zeziriko ssente z'obusiraamu ez'abasiraamu. Mutuyambe information nga bwe tugyogedde erina okutambula, so si information ey'ebitundu. Nnamba zonna nga bwe tuzisomye ze zirina okugendako, abasiraamu basobole okuganyulwa mu mulimu gwabwe era gujja banjulirwa biidhinillah. What school do you go to? I go to Thurayya school. I learn philology and sexual curriculum. Tell me more about philology. Alifun, ba'un, ta'un, ta'un, jimun, ta'un, ha'un, dalun, dalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sadun, badun, ta'un, ga'un, ainun, ghainun, ka'un, qafun, kafun, lamun, mimun, nunun, ha'un, wawun, ya'un. Wow! Let me see. Is it? A big clap for Rihanna. Is she ready?